Obusungu bungi kuba agent munnange, ffenna obusungu bwatuluma ne tulya nga twagala kufa kuzirika ne tubivaako. Bwe batyo bwe baasalawo tulemesa obulamu bw'ensi eno. Baba tulimba, babba ssente zaffe, batubuzaabuza. Naye nga tujja kuba bulungi mu linnya lya Katonda omulamu. Mu Corinthians chapter gundi bagamba mube n'okugumiikiriza era bagamba yeesiga Mukama alinga olusozi Sayuuni tetujjulukuka emirembe n'emirembe. Era bagamba kwegamba situmanyi na kyakubagezaako abo abantu, kwegamba oba otuuka n'obogerako n'oyira nga you're tearing from inside, my heart is broken. Era naye kyonna mu kyonna nga kitwamanyira emitima gyaguba abasajja abo n'abakazi abo. Gwe mazima mwana gwe ba agenti b'e Uganda, kampuni z'e Uganda zitubbye zitukalizza. Abamu tuzze mu kyalo lwa kampuni ezo, obulamu bwaffe bwonoonese lwa kampuni ezo. Saawa eno me in particular sikyalina kiddako lwa kampuni ezo. Nakwata ssente zange bangambye bantwala kukata KFC kutte $7,000,000 nzitadde mu kampuni eresa visa z'abantu batini, tuuse sirina visa. Ntaddemu ssente emitirivu, ntandise okubanja ssente ate ensimbi akaggu. Manje zange ze nateekayo nazo tezimpeebwa. Manyi bwe kiri, manyi bwe kiwulikika ekintu ekyo ku mutima. Manyi amazigga gembaamu. You understand? Tuli mu looni lwaba abasajja. Wewaddeyo ogenze weewoze ssente osinzeera ettaka ly'ewammwe. Kati ssaawa zino banka ziri mu kutulwanja, ziri mu kuwamba bintu by'ewaffe lw'abasajja abo. Wulira nga omutima gukulukuta amaziga n'oyita ku kikampuni n'ogamba oba nkikumeko omuliro oba nkola ntya. Naye nga tulina kyakola n'obirekera Katonda n'ogala kasita Katonda ampadde obulamu. Osanga alinzijukira aliddamu n'anzibulula n'anzigya mu kinnya kino kyendimu. Osanga Mukama luli bwolwo n'ajjukira ennaku gye ndimu n'agamba nziremu nnyamba omuntu ono yateekamu ssente.